omwana oyo akula nga bwe yandibadde akula nga taata we Emma Masege waali n'ebyo natusaba Mukama Katonda atusaasire. Basonga njabo kansabe tuyimirire twanirize Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda. Nyabo Wenkima aliwo ku lwa Ssenkulu wa CBS omutongole na mwenna abakuŋŋaanya wano olwaleero. Kitalo nnyo okufiirwa DJ Emma. Gundi gwe beeranga DJ Emma tokyankalana tereera. Kitalo nnyo okufiirwa munnaffe DJ Emma. Kituufu DJ Emma bwe yakugamba nti mwagala, ekyamunjagaza kwe kuddira omulimu ogwa DJ n'aguwa ekitiibwa. Kyekyasinga okunjagaza DJ Emma. Abantu abamu balowooza nti obwa DJ kubeera mu bidongo mulimu muzibu nnyo. Ba DJ baliyo bameka mwene ensi, bameka abasobola okufuna omukisa okukola ku CBS ne bafuna n'ettutumu nga lyafunye. Obwa DJ sikuddawo kuwummuzaamu bantu, mulimu munene nnyo, kubanga okusanyusa abantu otuuka okusooka okutegeera kye baagala, naye oyinza okutegeera kye baagala n'otamanya ku kibatuusaako mu ngeri ebasanyusa. Ku CBS okutwala tubaddeko n'abantu abazannya ennyimba enkadde. Waliwo lwe nagamba abakulira CBS nti abane mutuyambe naye oyo mumutuwonye, naye nga naye akuba nnyimba nkadde. Naye DJ Emma obwa DJ yabuwa ekitiibwa. Abakozi abali wana aba CBS abamanyi okuba bakimanyi n'abamu banyi okuba tebakimanyi. Nze abantu benkola nabo bonna mbalondoola omu ku omu, bendudde nabo bakimanyi omu ku omu. Kizibu nnyo okubanga nyina abakozi nga sibamanyi n'embeera zaabwe, mbeera mbamanyi. Njagala nnyo n'okubamanya amannya. Oluusi abakozi bangi amannya oluusi gambula, naye n'amannya njagala ningamanya. N'otegeera omuntu oyo tafaali kiri agatta ku migino emirimu gye tuliko. Kale ebbanga lyonna DJ Emma gy'abadde ku CBS mbadde mulondoola nnyo, era Oweekitiibwa Minisita agambye nti abantu bamuweereza bu message. Saaka kuweereza naye nange nabuuza abakulira CBS ne mbagamba nti DJ Emma yalagawa. Ne baŋŋamba nti DJ Emma alina obuzibu, naye saalowooza nti nno kubanga emabega y'obuzibu mbadde mbuulira, naye nga sirowooza nti kigenda kumutta. Mabega awo bwe yalwala mwami Kazibe lwayogedde bamutwala mu malwaliro mbadde mmanya, naye nga simanyi nti nno agenda kufa. Kale nange ndi omu ku abo abasaaliddwa nnyo DJ Emma. Tosobola kubaako kintu kyonna ky'owangula mu nsi, tosobola kubaako mulimu ogwokola mu nsi n'otagwemalirako n'amaanyi go gonna n'emmeeme eyo yonna n'okwagalako kwonna. Bw'okola omulimu n'otagwemalirako mu biti ebyo tosobola kuyitimuka. Wiiki ewedde babuuza Hassan Badru Ziwa ali wano
ne bamubuuza ab'emizannyo baabala abaliwo mu mawulire n'anokolayo David Lumansi y'omu ku beeyogerako bye tuli nabo wano yamwogerako ow'ejjimbo naddira n'ekyalo ky'ejjimbo n'akimanyisa ensi okukola n'amaanyi go gonna n'okwagala kwo kwonna n'emmeeme eyo yonna awatali kweganya buli mulimo gulimu ebisoomooza naye ebyo byonna byonna Emma abadde abijjayo bulungi era ndowooza abakozi muliwo bangi wano ekyokuyiga ekyo si kibi n'akamu nga mutwalayo engeri gy'abadde akolamu emirimu nammwe ne mwagala okumufaanana DJ Emma yannumye nnyo era mbadde mwesunga nnyo akawungeezi oluusi gundi ono yantawaanya ono kubanga saawa tezikwatagana oluusi David Lumansi bwe mba nnyina obudde essoowa esooka ekwatagana n'eya Lumansi kati ate Lumansi n'avaako oli n'asigalako batuleetera ate ono munnamasuuliita olw'eggulo oluusi mbeera awo nga nkyanga emikutu n'empulira kale tulabye nnyo naye Katonda bw'atyo bw'ategese nabo tukusaba bugume kirungi nti ddala DJ Emma omukulu akulese naye ebikwanga babigudde nnyo ewaabwe naye ekyo nakyo kibeerawo omanye ennaku zino buli muntu afa abantu boogera bino na biri naye n'okufa abantu bulijjo bafa tewabangawo mbeera nga abantu tebafa kirungi nti mwekutte Katonda ate ye tajja kubalekerera sanyuse nnyo okulaba mwami Mathias Ssengonzi twakolanga naye eyo mu Kampala Archdiocese Land Board agambye nti luli nga nze mukama wo kati ate ndiki ate katuwuwe olina mwami wa Kabaka Mutongole ate awo ndina mwami mukama wo nnyo weebala emirimu gy'okoze ku kyalo n'okulungamya abantu b'otwala ku kyalo nga ne DJ Emma mwali mwami Hassan Badruz wa ekitabo kiwandiike nange nja kukuwagira si kwava munno yekka nange nja kukuwagira osaanidde be bakozi benjogerako abafaanana bwe batyo abeemalira ku mirimu gye bakola ne bagyemalirako ne bafuuka bannakinku kale ekyo ekikubagizo DJ Emma kyagenda otulekera tulumwa nnyo nti afudde naye waakiri tubadde n'omuntu gwe tukola naye nga atuzaamu amaanyi kambabuulire ekintu ekisinga okuba ekizibu mu bakulembeze kwe kukola n'abantu abasobola okukola emirimu era Senkulu wa CBS kati ono yaliwo esenkulu buli kaseera mbeera mu mugamba ti naye omukozi w'ekyo kyeyayogedde tekisaana kino kubanga abantu abamanyi okukola si bangi abalala tebaagala bwagazi n'olwekyo bw'osangayo omuntu nga ye mumalirivu kale agenze mangu naye katutwale ekyo ng'ekikubagizo tusaba Katonda ng'alamulwa Emma abeere wa kisa ayi Katonda akuuma Ssaabasajja Kabaka